nina family okusooka eyantandika oba eyandaba era byonna mubiwulidde sigenda kwogera kubiddamu. Bannange ba artists mwenna nsaba tufukamire mwebaze omukyala Omumbejja Mariam Daginia. Bannange abaami naye ng'okusinga mwami Lutaayo ono fukamira, bagamba omusajja tafukamira naye ku mutima fukamira webaze omukyala ono ojja omukwateko ne mu ngalo kubanga singa si mukyala ono ate wandindabye mukwano gye najja era yeyandekawo. Era bannange nkusaba ekintu kyonna kyagenda okukola era olaba nti alina concert naye mukama wange n'oŋŋamba nti oli kakuuto kwolwo ngenda kunoba anti Mariam dinako nange nze nja okusooka okugula tebo ya anti Mariam. Kati awo sikyanobye. Bannange abantu abo mbadde sowa boogerako nga nyimiridde. Abawala mwenna buli mukyala ali wano tufukamire twebaza omwana ono ku ttaka amavivi ku ttaka kaffe oyo baby boy mwenna Sophie Morini amavivi ku ttaka mwana kyasigadde ng'ayimiridde atudde. Bannange omwami ono ankuumye era nga bwe mundaba bwe natandika byonna babyogedde ankuumye kuva okunjigiriza okukola kuba yalina kyeyaŋŋamba gulawo akawunti naye ng'omanye emyaka gyagamba okugulawo akawunti nedda ngirekeki wakaliculeeta wadde atandise meeta kakkana tewajja gyogera olw'okusanga omuntu nga muntu wo mwami wo naye ng'ayagala okulaakulane. Abakyala abasinga abaami tebatwagala kukulaakulana balowooza tugenda basinga tubayiteko naye mwami Lutaaya weebale butankotogera nembeera nga talenti yange ngitwala mu maaso ate nga ndi muzadde ate naawe n'otandika kugenda eyo gye nali ngenda. Weebale nnyo ssebo. Bannange abo ababiri bali special. Kaakati ngenda ku famire yange endala omuli omwami Papa Semakula Misaki nze muyita mutabani kubanga maama wangabi ate neddira ngabi. Mutabani wange weebale nnyo nnyo. Omanyi abantu bano bambuuliriranga nabeeranga nabo nkuze nabo era nga bwe mba nkyama bambuulirira. Mwami Mayinja ompita ali bambi weebale nnyo kungayidinga. Nze n'ennyumba yange gye nazimba namwebuuzaako nga nina $5,000,000 nemugamba dde nsaba ombuulire bazimba batya enju ate nga kalina nemugamba wankaka nzimbe kalina nekugamba sisobola nze siri naŋŋamba ojja giziiba oba oyagala tokola ki toyagala. Mwami Mayinja weebale oli so innovative weebale nnyo. Kaakati nga nzize sayidi eno nga sinnaba kuva sayidi eno omwami oli kukyali ku baami omwami oli bwe mulaba Bajjo ayogera nnyo bwe buzibu bwe naye ate ne bwakunyizaayo akantu katono akola ebirungi mutwalo muntu mulungi nnyo. Just kyalina kwogera ayogera nnyo naye mu byayogera biyinza okuba mulimu ate abakola ki ababyagala. Omwami oyo yantambuza ku first concert yange nga tunoonya ba sponsors naŋŋamba ne bapatuwa $2,000,000 kasita zibaba bazituwadde
omanyi ayogera nnyo n'akumatiza naye ng'ate bambi naye alina kyaba akwagaliza. Bajjo kyova olaba konsati eno nagambye sirina mulala gwe ngenda giwa okuggyako Bajjo banaye mukubireko ku ngalo. Honorable Kayemba, oyo family friend oyo mujjukirako akantu kamu akalulu bwe kaggwa kano kankayiseewo kali political kano akakaggwa oba kali akaggwa kano kennyini genda maaso twali tuli waka bami nga twekubagiza ku byakututuukako. Mwami talangamba Kayemba najja omanyi bulawulya Kayemba ajja nga alaba nti bagenda kwekonsoolinga nga bo babiri kwegamba basanyuke banyumye ku ebyo. Mwami Kayemba oyo alina engeri gye yagumyamu kyokka nga naye ebyamutuukako era ono ebyamutuukako naye ne beegumya nakyewaka ekyo kyansanyisa olw'ensonga bonna balina ebizibu naye nga banyumya ate gwe bakubba ki bakubba batya biki naye tayimu gyeyajjiramu era mwami Lutaya yali amwetaaga kuba tayimu eyo nange waliwo enatuuka nga siremereddwa naye nga ndaba mwami Lutaya yali down. Mwami Kayemba, thank you so much. Webale kwagala family yaffe. Abaami mbamaze kati omukyalo oyo mulaba amuyita Maureen, sweet Maureen. Maureen y'omu ku bawala abajja atuli mu Eagles. Si ye yasooka naye yajja luvannyuma naye nga alina empisa ng'omulaba nti akolaganika naye era namala ebbanga lyonna nga nkolagana naye. So twatambulanga ffenna buli kimu, embeera yali nnungi, twabeeranga ne health competition naye ng'ate abantu batwagala tova olaba ogwo omuziki gwatambulanga bulungi. Omukyala sponsor owa KBS KCB Bank, Mwami Bajjo twagenda ku KCB Bank ennyaniza gye bannyanyirizaamu bamugamba Bajjo kacyoleeta leero otuleetedde bambi nensanyuka ne ngamba waawo mu nsi wali abantu abanjagala naye nga simanyi era ne twogera ne tumaliriza era saawa yonna kigenda kuggwa. Mwebale nnyo kumbeererawo mu konsati yange. Mwami Kwefu naawe nkwebaza taata Pichichi weebale manye mukubira alina obuntuntu bwayogedde nenseka ne tukuba olwali kati bwe mukubira ngamba oba ono agenda mbadde ngamba oba nayogedde ki ne mugamba Kwefu weebale nnyo weebale okupresentinga bulungi. Omwami oli Jacob nali ndi eyo agenda okulaba Jacob ng'alanga ekifulu kyange kyokka abantu omuntu oba omalamu wa ssente kyetwatwala n'alanga naye Jacob yatandika okulanga ekifulu kyange nga siinaba namuwa yadde 10 n'eki n'akkiriza n'okuba nti agenda kwambala t-shirts zange za strong woman. Jacob weebale kunjagala mukwano. Bano abaana era nange nga bwe banzaala mu music omumbejja nange nafuna omukisa nezaalayo abaana abalala baabo era mubalabye. Sijja kwogerako bingi era mubalaba mbaagaliza bisima byereere. Grace Khan onsanyusa nnyo ng'olabika bw'otyo ntera bikugamba my diva onsanyusa nnyo ng'olabika bw'otyo keep it up. Njagala obeere mwana mulungi bye nagamba obimanyi njagala tushayininga okimanyi. Mukama ajja kukulembera ate n'eddiini yongera okusaba kuba gye nakutwala omanyiyo n'ekkuba erikutwalayo olimanyi genda osabe buli kimu kigenda kukyuka. Omukyala ono y'omu ku bakyala benjagala ennyo by the way. She's a sweet soul. Mukwano olabika bulungi ate oyina empisa. Nange nkwagala nnyo mukwano. Momo webale kujja mukwano webale kunjagala ne Madam Boli naye Sebo Newmans webale kunzikiririzaamu kuba
nga muli among my sponsors. Abaana the Rachel mukutwalidde mu baana omwami Sseruga oyo mumulabe nnyo mutunuulire oyo mwami Sseruga oyo bingi mwami Luta yabyogedde naye kyenzijukira kusaasira ono yajja ku Kyebusaabala era ng'ali mu ka-uniform yajja ng'ali mu uniform naŋŋamba Irene njagala kuyimba naye olowooza kuba bonna abawala be mulaba wano bansangamu nga mwendi mu group naŋŋamba omanyi nyimba nzibadde nyimba kusa tibali ku ddembe nyimba ze mulaba kwaya nyimba naye omanyi nemugamba ebyessomero ate nebino byawukanamu naŋŋamba sooka ombuulire wano waliwo n'abatendeka amaloboozi nambuuza ani atendeka amaloboozi ne musindika w'omwami Sseruga ne musindika w'omwami Sseruga yamutendeka bubi Kanso Sseruga era ne mulagirira ng'era bwe bagambye ensirikira ebintu ekyo nakisirikira ebbanga kyogere aya naffe tugenda kisirikira kakati era ku olwo ne mugamba nenkubira kanso kati kanso Sseruga ne mugamba mwami Sseruga ne waliwo ekiwala kirina akabina kitoototo kalikeera naye kyagala kukitendeka maloboozi otyo koye ebyo byemkolako obwo buntu butono Sseruga gali muyita Muura nga tweyita Muura kakati naŋŋamba Muura kanzije si kirungi kukola lugambo naye leero kambyogere sirina kyakola naawe tolikabada kakati okuva olwo omukyala Catherine akyayiga kuyimba akyayiga maloboozi era mwami Sseruga ssebo besides kuntendeka maloboozi ng'era mwami Lutaya nange bwe yakundeetera eno nange nenkusindikira ssebo teri abanja era tweyanziza nnyo munange mulamu bannange tufukamye twebaze mulamu oyo kusaasira amavivi ku ttaka kuba tatukoze bubi Sseruga naye ng'ebyokuntendeka byonna babibagambye bannange kakati Catherine era nga bwe mbagambye twali ku Kyebusaabala najja ne tutambuza omuziki nga tukuba omuziki nga tubeera awo twali tuli awo Sophie Nantongo najja oluwala lwajja n'eddoboozi bannange ng'oluwala luyimba ne batugamba bannange naye ekirungi ky'abawala ba Eagles twali tulina health competition nga tugezaako okwemanaginga musicale naye ng'ate tukulembeddwa abaami bano be mulaba wano kubanga baakolanga kinene ng'olaba nga ne weba nina korabo mu studio mutabani wange Misaki ajjayo n'agamba kano mukateeke wano kano mukakole bwe kati tugamba ye music gwe mwalabanga ng'atambula bulungi senga tekyali ekyo teamwork tetwandibadde bwe tuti kyova olaba memories zanzijira ne ngamba no abantu bano tulina okubeera ffenna we are family era nkyogera nga nkitegeeza ku mutima gwange nga ndi mukyala musabi omukatuliki tuli family tewali kisobola twawula oba kiki tewali kijja kutwawula akaana kali kemulaba ako akaddako ako kasipayisi ako nno omanyi waliwo omuntu eyagamba oyagala nnyo kasipayisi ako ne mugamba nedda nako kanjagala era njagala nange gwenkola ki n'abalala bonna mbaagala naye ate nako kanjagala ate keeyisa ng'akantu akakulu kati kambabuulire buli kimu kyemugenda okulaba mu concert tulina tiimu nene erimu ba designers erimu kugamba erimu abantu bangi nnyo 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 ba producers. Spice is among the team egenda okubeera mu Strong Woman concert.
kye nabagambye nti muwala muto naye alina ebirowoozo ebikulu era yensonga lwaki mwagala era tutuuleeyo twatandika okutuula mu gwokubiri nga tutulaningira konsati eno netupulaningira konsati era mukama natuyamba netukola ki netuba nga tupulaninga era mukama amanyi agenda tuyamba 21st tugenda kuba buli kimu tutambula bulungi omukyalo oli bamuyita Lyris wa makeup era bebamu kubagenda okunkolako makeup Sasha munakwanjulidde mu baana bannange mwe bannamawulire mbebaza mwebale kunjagala kubanga buli lwembeerawo buli lwembayita mujja mu bungi ate ne mubeera nga mukolana mutima gumu era bangamba tukwagala naye bannange yeseeguya yasoba abengabi baba beeyagala ekyo mulina okimanya baba beeyagala owengabi omulala wuuli Flavia Namulindwa thank you for coming ganda wange kakati nakoze konsati yange eno nagitumye strong woman konsati yange eno nagitumye strong woman nga bwe nabagambye ogwasoose nti bano bokka si be bakwano bange mu industry namu abakwano bange bangi ne waliwo abafunye obuzibu abalina obuzibu sesha mumumanyi ekiriwo mugonvugonvu era yaŋŋambye yagenda kubeerawo mu mbeera yonna era ne tebo ajja gigula naye tumuwe essaala mukama amutereeza ajja kutereera asitaba nga alina katonda ajja mutereeza dizayina wange olwaleero bamuyita Abbas Kaijuka soko oyimirireko abantu bakulabe Kaudivo Collection thank you so much Abbas n'abalala bangi benja okwogera ku concert nja kuba ne ba designers bangi ba producers bangi kubanga nange semalira kyova olaba Spice abagambye olusi waliwo ebyomulembe ng'obiraba yes waliwo byotasobola abaana bano abaliko ng'asobola okuyambako n'akugayidinga mami kino mami kati osobola okwambala bwoti n'onyuma badde nkyabagamba concert yange eno nagitumye strong woman concert ensonga lwaki nagitumye strong woman concert nasinze nnyo okutunuulira abakyala abo omukyala omuyiribi omukyala akeera ku makya n'agenda n'akola bizinesi n'asasula emisolo n'atawaanyizibwa mu buli mbeera naye era n'ayimirizawo bizinesi ye ate n'amaka ge n'agamanaginga ate nga n'omulimu gutambula abakyala mwe mwekubireko mu ngalo era temusigalayo natunulidde abakyala ba strong women abakyala abo abakyala nga ba single mothers tulina abakyala nga single mother naye ng'afuba nnyo okukola nga talinda bamuwe buwi ng'afuba okukola okusobola okulaba nti ayimirizaawo famire ye nammwe big up nentunuulira abakyala abali mu maka abafumbo abali mu relationships ez'enjawulo naye nga yasanga omwami we ng'ali ku zero oba ng'alinako bw'ali naye n'amuzimba n'akkiriza n'atagenda n'atanoba lwa bwavu n'akkiriza beezimbe paka we batuuka ku success abakyala abo era abaami abalina abakyala abo mwekubireko ku ngalo natunuulidde abakyala abasitula bannaabwe abayambako okusitula bannaabwe mu buzibu nentunuulira abakyala abakyusa abaami baabwe kuba abaami bano amazima gali nti si bangu omukyala olina okuba nga oli wumite nga nze namatovu omwami ono omulaba sigamba nti muzibu omwami ono amazima gali nti lutayo oyo nga nze namatovu saamusanga kale gwe saakula naye swabagamba nti nno twenkanya empisa oba ki naye mukama yanyamba nti bwe namusanga nembeera nga ngezaako
tutambulire ku pesi emu ate Mukama n'annyamba n'antegeera kyetegeeza. Era ekyo nkyebaliza Mukama. Kati ntegeeza abo abakyala abasobola okubanga amanyi abakyala bagamba nnyo abaami bano nabo baatutama tebakyusa. Omwami yenna asobola okukyuka bannange kasamba nga mutambulira ku pesi emu kisinziira naye nga ekisinga obukulu olina kwekwasa Mukama. So mbasaba bannange bassebo ne bannyabo olunaku lwa 21 mbadde mbasaba mujje ku Serena mujje mumpagire bategekedde bingi nga mmaliriza neebaza ba sponsors bange naye nga sinagenda ku ba sponsors. Akawala kali mukalaba Cassandra akawala ako nako kali so sweet bambi kalungi nnyo kankubira kaga mami oli fine mami fetugenda kashalinga tugenda tegamba obale kuchekingangako mukwane. Nebaza ba sponsors bange nebaza Airtel yakkiriza okusponsoringa era saawa yenna egenda kupa code ngibasomere ku social media platforms zange zonna ku social media platforms zaabwe zonna nga bw'oba oyagala tickets osobola gifuna through Airtel era egyo tugenda kuba obulamu tubuteekayo. Nebaza KCB Bank namwe mwebale kunzikiririzaamu. Nebaza Newmans, nebaza Sanyuka TV ne NBS mwebale nnyo. Nebaza Eurofone ani gwendeseeyo agala kulikayo bantu bannange. Nebaza Pepsi kubanga mwe mukimanyi omuyimbi okutegeka ekivulu nga tolina ba sponsors kizibuwalamu. Era Bajjo bwe yajja ne mugamba Bajjo ebintu bino sibisobola ebyokubeera nga ate akasente koyiribye mu kyalo koyiribye mu mikolo konna konna. Yes tuteekamu yadde Bajjo naye ateekamu naye nga si byangu oba olina okuba n'abakuyambako. Nebaza abantu bonna abawagizi bange abambeereddewo ttiimu yange ekulembeddwa Woman. Nebaza omwami taliwo wano Mike ali ludda Mukaya Mukaya okay Mukaya naawe weebale nnyo kunzikiririzaamu naawe n'onteekamu ng'omanye nti ojja kuzza. Nebaza abasawundi HS aba HS nno weebali wano be bategese bino byonna bannange HS mwebale nnyo. Era nina era abangamba HS tegeka bulungi genda olabe era Mukama n'anyamba ne babeera nga tebankalubiriza. Thank you so much. Bannamawulire nabeebazizza bannange tusisinkane nga 21 mu Strongman concert ku Serena Omukama abankuumire. Okay, thank you. Kale,